Tamale Mirundi Jr mbijeho binyonyone Kaye Wisdom mbina masawo edikenzo na itarubuzimu aliyani skini tebinagwa mugamba mutya mwasibye mutya kansubire muri bulungi ngekora yafe mbasa video no mujimpe like era nisaba gwe na mukwano atanaba subscribinga ono ku souvenir sinti mukwano subscribinga ngene mu notification bell meswanga byonna byemba ntekayo yeba nangi no muganda wa Bobby ye eri Bobby anonya bulu ye ate no ye ali mukwano omuyitirivu munange ye president wa federation yaba yimbi abagala president mulungi nnyo yafuna ne ku kadde ate munange nabuuza ne ku bantu be banange bibiri mu side ese Team Wisdom alien skin yakola ki ne mubuuza Wisdom n'atandika okuyomba nga bw'akola nga bw'amanyira abalala nzo manyire nzo Junior tosobola you can't undermine me. Even more powerful people have tried it, it has refused. You cannot undermine me. And you got one scratched. Alien skin alinga mata. Bwe gabimba toteka yo face gajja kocha. Alien skin alinga buji we butokota debali. Kati atokota. Omanyi katsi ebintu ebyo bye mwerimbika mumbu mbusibanyaze katsi banankwatako bandabe. Kati bakasuse gwanga teryatambudde. Okay, you were thrown away. But Parliament yagaddewo. Mwina self importance. Ye baleetedde obuzibu. Okoze ti muli bakitalo. Alien skin yadda ku stage okutta omuzindalo oyasama. Kababaze kulaba ainaka kayimba alien akamuletera nsaba busabi nkube pate mama nsaba busabi nkube pate akakayimba alien kajjana basaba bakuba omuziki okutte microphone. So mugana nge musikati waliwo entalo z'olwana. Defeat is not a weakness. Okuwangula si bunafu retreat. Nze kigamba nnyo abantu tolemera ku kintu nze nakuba alien skin siri muddira mu week 2 waba teyagwa nze yali omusiru abantu aba mu kiyige. Defeat is not a weakness. Kiriza na America ekola ensobi teyandigeze mu Afghanistan. Even superpowers make mistakes. What about people? So kati ekyo kituyigiriza abali mu media nti bwe tuba tuddamu okulumba omuyimbi leta kati waliwo yatuuka nga mu butuufu toyinza mukasuka ku stage kati bamukasuka. What does it show you? Temwa investinga. You have failed to invest kati gawa biwumula. This is now time. Ba MC Katsi mbadde mu industry emyaka 2 start exiting the industry. Osegera abantu kati abaliwo bapya temukiriza mazima. Alien skin yaliwo atajja kujja nababe nana mwentalo z'ababebe kulu ba Bobi Wine wezabaleeta na alien skin naye ajja ne ba presenter babe. Emyaka 2 social media ekyuse kati abogera ensonga balala. Politics yali wa kusiba masuuti ne mutula mutoko so leera abaana boogera ku byobufuzi nga bali ya miyembe mu buti. Politics kati abatwadde bakwagala era nga mukola nights ne mujjuza ku katsirongi sibanya wa ku fame. Kati you were a brand but you made the mistake bakuyingiza mu lutalo olutali lulwo nze nendulaba nendi treatinga nze Junior nebuusa manya nti ono w'amaanyi nenzire ebbali. So ebyo nga nina program gye nakoze ne Kaye Wisdom. Wisdom Kaye mukwano gwange naye nze bakwano bange tebafuga mutwe gwange. Abantu balina ekizibu woba mukwano gwe ayagala afuga omutwe gwe ogwange guno omutwe gwange teri agufuga. Nabadde ku program emu ne Kaye Wisdom nayagala okumpisaamu amaaso kyesitakkirizangako nze tewali kati bamugoba ku stage nabagamba omanyi temumpuliriza nembagamba nti buli alwanisa alien skin beera ng'olina kyofiirwa. Tosobola kulwanisa alien ng'olina kyofiirwa. Ekintu ekyo nakibagamba era nagamba MC Kats bajja mugoba ku stage. Mujjukira
njogera ebintu temubitwala serious. Nabagamba nze nalokerawo okulwanisa alien. Nembagamba nti mwenna abalwanisa alien skin. Nabibagamba wano. You don't take me serious. Kati sinamugaba bajja kukasuka ku stage. Kati sinamugaba bajja mukuba ebinnyo babijjemu. Nabaga tusobola kulwanisa muntu insigwe yagala. Nabaga tusobola kulwanisa muntu ng'abantu bamwagala. Alien skin ajja bakozesa ensobi. Nze nengerera wala. I'm highly intelligent. Nabagamba mwe ba MC Cats mugenda funa ebizibu. Tosobola kubanga oli MC. Ate ngo kati kyoyagala ogamba nti abateeka sente mu bivvulu basobola okulondako ku alien skin ne Cats. Era bajja kulonda alien kubanga yaleeta sente. Abantu baagala alien skin. Gwa oli awo banyumiza bibuuzo. Why don't they slow yawe? Era DJ Nimrodi yakutunu. Gwa Nimrodi bamukasuka. Bw'obanga oggula olutalo ku bannansi. Waliwo omuntu gwoggulako olutalo. Ng'oggula ku lutalo ku bannansi gye bayita Uganda. Toba na mirembe. Cats yaggula olutalo ku muntu omukyamu. Oyo mwana alien skin nze kyemutyako siti alien ng'omuntu. Naye abamugoberera. Omanyi osobola okuggula olutalo ku muntu omu naye ng'ogudde olutalo ku bantu 5,000. Nze Junior bwe neekyusa ne neefuula manya there is danger ahead. Yesikwa nko kintu kya busiru. Nabagamba twalwanisa alien skin nga tetupimye. Those are the repercussions. Era Cats webaze Katonda nti bakasuse bulungi. Omulala kasuka n'okala. Oli obayingirira alien skin yaddako kyekabadde kikuleeta. Lwaki tewaze bifo alien wandizenga amaze okuyimba ebbugumo lingi hit up. Abantu basasudde sente ze balaba omuyimbi kati ekyadde kikwogezanga member parliament kyeki abantu bakoowa. Ne lwaki temutuulako ewammwe kati emyaka gyejo gibawuubidde akatambala exit the industry. Abano wa I can't. Bebe Cool yajja ku graduation yange ng'omugenyi omukulu. I know Bebe Cool is like a father to me. Era bwe musanga tunyumya. Because Bebe Cool are real. Ajja kugamba ekintu nga bwe kiri. Nze sola genda ku birthday ya Bebe Cool. Kati nyendeyo ngani. Nze sigenda ku mikolo gye batampiseeko. If you don't invite me, I can't be there. Nze mpagira nnyo Shiba. Bakola show wandabayo. Me son of Mirundi. Mbunkwate omuzindaalo. Hello testing 1 2 kubino bye bakola ne Cindy. I'm past that level now. Bwowe yagala bana Uganda bakumanyire. Be everywhere. Be everywhere. Ye ntandikwa. Kani nze Kaye namubuuza ebibuuzo byabadde bitono. Namugambye ovuma Bebe Cool. Ate kupata ye wabadde okolayo ki. N'atabuka. Nemugamba Kaye ovuma alien skin yakola ki tewali. He didn't answer the questions. Yatandise kungamba Junior sigera kuddamu kola naawe show. Don't do them with me. What do I lose? Nsula wo. Sa Wisdom roza ni mukazi wogwe. Man, nze siri bali be mumanyira. So aba Mr. Bean. Nze I work. I'm a pay of the minister. You don't come to lecture me. Eh? That you not the program with me. And what do I lose? Don't come back. Don't come back, idiot. You think everybody knows if you want to deal with me, you respect me, I'll respect you. Where there's no respect, we can't be friends. I have lost friends. When I look at these boys, you know nothing. You pretend to know, then you want to lecture me. Go manyegwe. Do you know what I know? You don't even know quarter of what is in my head. So how can you give me what to say? Namugati Bebe Cool. Bwaba kumibwa military police. Chiba chitegeza commander military ye yagamwa. Because okay, the army, the commander has to know. Omuntu atasola separating a UPDF and the military. UPDF and military police are two different entities. Much as it is in the army, wasabako subset, counterintelligence police, CID police. It is police, but in different sectors. That's what I was telling him. But I know him. You see,
when you open war with illiterates, abantu abatasoma nnyo, they can't get what you are saying. Counterintelligence police ne different division. Antina yoti ekola bilala. Saidi ekola bilala, but all is police. So akati and military are two different things. And military police and UPDF, much as you see the army. But the problem we have, and I'll never buy, let me tell you, wisdom kainga bwe wagambi. Togenda kuddamu kola program nange tokola. I'll never do any program with you. Okay, let us see who will lose. After abusing my father, katatanga baddo muvumirachi. That's what annoyed me. Mbusima ya tatao, walabe komba mazine matako ne bebe kuru. You said that. Because you talk a lot, you can't even listen to yourself. That you are the victim. Nze tebanza nyisa wisdom. If you think you can play around with the sandies, noba manyira noba vuma, that will be the last time you are talking about my father in your stupid conversations. Fenetulia kubu shares. We don't eat family yangete. We are professionals. Ninabaganda bange ba lawyer ba doctor. Toba na banko ku social media.